Ebigambo bya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebisembye olunaku lwaleero nga yeebaza bannayuganda yonna gy'ayise. Yeebaza abaana b'e Busia, yeebaza abaana b'e Mayuge, yeebaza abaana ab'e Mbalala, yeebaza abaana ab'e Fort Portal, yeebaza abaana ab'e Kasese Kabale. Mbalala buli wonna gy'ayise. Ne bannayuganda gy'abadde gy'ayita mu makubo bamusalako ne bamuwuubirako era ne bamwebaza omulimu. Agamba nno bintu si byakuzannya, si bya lwali, bino byalimu si byakuzannya, tanoonya bululu wabula ali mu kujjako Mwai Museveni, ali mu kaweefube wa kujjako Mwai Museveni. N'olutalo lwatandise era luggweera mu State House Ntebe ne nakasero za Mwai Museveni azaamuke ate Kyagulanyi azituulemu kubanga agamba ye gwe mwalonda, bannayuganda gwe baalonda, gwe baawa obululu atannaba kulayira era ng'essaawa yonna alina okulayira. N'olwekyo kino kigenda kuggweera Kampala ate kigweera mu State House Ntebe. N'olwekyo bannayuganda ali mu bateekamu omutima ogwo, ali mu bazunze no neena abasekula obwongo abacamula abajjamu mpewo basobole okumanya nti nno kibakakatako okugenda beekalakaase bajja ku gavumenti ya Mwai Museveni. Kale katufune ebigambo bya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku lwaleero nga yeebaza bannayuganda bonna abamuwagidde, bonna abavuddeyo okulaga obulumi bwabwe, okulaga obwetaavu bwabwe obw'okukyusa eggwanga Uganda. Naye ate wano babadde nga abaagala obbimaliriza byonna ate nga tuwatenda bakugwako abantu b'e Busoga mwatuboze ebbanja, mwatulaze omukwano, mwatulagidde ddala nti ddala si kikyamu ddala yenzengo. Ese nnyo twesunze leero tugenda Busia, bwe tuvaayo tugende e Mbale, tugende Erira. Kyatususeeko just nsobola kwebaza abantu obutagwamu maanyi ogenda maaso nga bawagira ensonga gye tuliko kubanga nze ze bandabala badde emyaka nga 2 naye bazze kulaga solidarity, kulaga nti nabo bakyali ku mulamwa gwe tuliko, kulaga nti kye tuliko si kikyamu na kulaga nti bigambo bye twogera bibakiikirira. So mwebale nnyo, mwebalire ddala. Okay, President bukyotandika lugendo luno police ne security gulo mulundi bali okulemesa okutambula kuno tubakulemeisa mukasera nga akamala okubalopayo mu kooti y'ensi yonna tukitwale nti bafunye akazito okuva ku luya oba bakyusisamu bakwikiriza ogye maiso n'okutambula ti kukitwala kutwale aye n'ekyo kyene oli kwidukira mu campaign waire n'okubaako kyendogera eri abantu bannemesa bali bakuba abantu amasasi babakubatya gaasi bababinga babasiba amakomera n'ebintu ebiri oti ebyo. Naye ku mulundi guno ndi musanyufu era mbadde nga kigamba bannayuganda tebagwamu manyi. Of course gavumenti ya Museveni eyagala nnyo okumalamu abantu amaanyi naye okuba lwe batta abantu era babatira byatandikira wano Busoga. There's something about Busoga and us. Twali Luuka ne bansiba awatali musango ne batta abantu ye Museveni ne yeewaana naye ekyo yali akikoze emirundi abantu b'e Buganda e Kayunga, natta abantu b'omu North, natta abantu b'e Kasese. So bwe yatta abantu bano twasucceedinga omutwala mu International Criminal Court tenaba kumuteekako kibaluwa kibakuntumi naye kiri mu process naye akimanyi naye nti kati ku mulundi guno evidence yonna eri clear. So bwe lwambala okuteeka Museveni mu International Criminal Court nane ekyogerako jjo abantu bewaffe e Uganda naddala abali mu rural areas bayinza obutamanya International Criminal Court kyetegeeza. International Criminal Court ye kooti y'ensi yonna ewozesa abo beyita bakirimaanyi bakalintalo abasiba abantu, abatta abantu, abakozi nga genocide nga bali mu buyinza tabani Lumwozi n'abalala bonna abamwetoolodde twabatwala mu International Criminal Court era omusango ne bagureceivinga. Kakati ye Museveni amanyi kye bayita International Criminal Court kuba badictator banne bateira ba Omar el-Bashir ba Saddam bonna lye libadde ekkubo. Of course yabadde amaze ebbanga ddene ng'akozesa ssente z'omusolo nnyingi okubribinga kuba neyo wabeerayo enguzi okubribinga abantu abalobist n'okusiga ekiraga nti Uganda eryoke. Naye nze Museveni yansanga ng'ate nze ndi international naye sikwewana naye nga bye bituufu. So ne tumakinga sure tupushinga so hard ate ne mu kulonda kuno waliwo film documentary byonna twabikwata ku kamera era nagamba ng'abantu ti kamera ebyo yamaanyi n'okusinga emundu. So twakozesa kamera ne tufuna evidence oyo yonna, evidence ne tumuteeka mu maaso g'abantu mu kooti y'abantu b'ensi yonna ne tumukolamu film era egenda kubeera ku Netflix wena kutandika n'omwezi ogujja naye ng'eri mu kulagamu theaters okwetoloola ensi yonna America ne Europe.
naye tetwakomawo evidence eno ne tugitwala mu International Criminal Court kati Museveni omuguwa gwa International Criminal Court agulira mu bulago tulina okulowooza era twavaayo nga tusazeewo nti tukole ki tugende tukole ekituufu tutambule ensi yonna ye Museveni bw'aba ayagala tukuba atukube bw'aba ayagala kututta atutte kasita aba ayongerako evidence kati naye si musiru naye akimanyi bwe yagamba so tubola bagezaako okubehavinga tetumanyi agenda kikolera bbanga ki kuba tumanyi akaliro akawulira ayinza nokeera ku makya tewalaba batandise okugamba nti kati baleseewo bomu ayinza okukeera ku makya n'agamba kati ebola yakomyewo talina nsonyi ayinza n'okugamba covid yakomyewo naye ffe tukola kye tulina okukola mu budde bwe tulina okukikola so ensonga lwaki oba oliawo tebanaba tukuba tebanaba tukyankalanya kubanga bamanyi waliwo ekooti esinga zino ezirirokoza alina mu nsawo gye bayita international. Mr. Bobi, wenawo nga tukaali awo wagiire ku luya eyo gye wali opimayo Museveni era gy'alifunira akazito gye Museveni boona wabatabukira waka nti muzaana double standards. Gye Museveni mumuwa emundu, gye Museveni mumukolera bino yajja yatulugunya Abannayuganda. Kino kikulekawa enkolagana ye n'amawanga ag'abazungu tikiyinza kussa nkolagana n'abazungu bwagiire wabalangira. Abazungu balangira naye ekyenjawulo ku bazungu bo balangira amazima n'oteekawo evidence baba tebakyalina kyakwekwasa oba tunulira maaso so nga batwalira evidence eri clear ate saagiwa bo bokka kuba n'abo abazungu nabo babeera ne double standards. Evidence nagiteeka maaso g'ekkooti naye nengiteeka ne maaso g'ensi yonna nakugambye nti okubeera musical star kyanyamba nnyo nti abantu bamanyi ensi yonna. So natwala evidence eno nengiteeka ku TV zaabwe ku BBC ku CNN bino ebakola. So ne government ya America nagiroopa mu bawi b'omusolo Abamerika be bantu ba bulijjo. Ne government za Europe naziroopa mu bantu ba bulijjo. Eri amanyi g'abantu gakola tebiringa wano. Eri abantu bwe beekalakaasa wabeerawo enjawulo. Eri government zitya okunyiiza abantu. So government zaayo zaalaba nga nziralisizza nnyo ne bagamba tulina okukola ekituufu. In any case, olaba wano mu Africa badictator abo ba Mugabe, ba Mobutu, ba Museveni, ba Amini n'abalala babadde nga sponsored ne bana abazungu kuba bana abazungu basigala batucolonizinga indirectly nga bayita mu bano ba Museveni. Tebafaayo Museveni kyabagwanga kasaba nga biwabbo kati nabo nabalabisa maaso g'abantu so ne bafunamu ku nsonyi ne bagamba ono dictator manyi dictator bwasuuka ennyo basobola omusponsoringa naye atuuka. So na making sure Museveni mu exposing muba ordinary citizen aba Bulaya na aba America ne bamanya then ne bata nemba sababa pressure nge government zaabwe nemba gama pressure nge government yamu lwaki sponsoring genocide mu Uganda mu pressure nge government yamu lwaki sponsoring dictator. So government ezo tubola batutandise okufuna okunjawulo era tujagenda nga tufuna enjawulo. Kale munange oyo ni President Robert Center Muchagulanyi ng'ajja maiso n'okuba ng'ayogera ng'otwaireku wajja n'otandika obonesa abantu bano ekyasooka waliwo abakulu mu gavumenti muno bwe baataku sanctions envumbo tibakasobola kunina mu iwanga eri Amerika lumu wali onsesa nti owundi bamubonera baidamu kuba je ng'otwaireku ekyo Abannayuganda omusango gwe mwawo abana obujulizi lwakuyikiriza omunnayuganda ali eyo wansi ali kubona BBS ali ku Busoga 1 asuubire ki nga bamaze okuyikiriza omusango okuva mu kooti y'ensi yonna yonna ng'otwere ku sanctions bebasobola kubamu ku bakungu ba Uganda. Webale nnyo yes bebateekako sanctions mulimu Kale Kayihura olw'okutemula kweyatemula abantu n'okubonyaabonya kweyabonyaabonya abantu mulimu Abel Kandiho yakuliranga okuwamba abantu yakuliranga ne CMI n'ebirala nga yakulira Tocha mulimu Erweru ono yatugumbula abantu e Kasese n'abalala bangi naye nga nkugambye nti tageti yaffe ye Museveni ne mutabani we n'aba bamwetoolodde ate nga kijja kutuukawo. Munnayuganda ali eno asuubira eki saagala nnyo okuwa abantu suubiriri too much naye njagala Bannayuganda bamanye nti tukola buli ekisoboka. Lwaki tukola bino? Amawanga g'ebweru tetugasaba kujja kutuyamba n'otusobola okweyamba kyetugasaba 1 galekerawo okuwa Museveni sente z'akozesa ng'atutemula. 2 galekerawo okumuprotectinga nga mwewale tetwagala Museveni amale kutemula abantu ate tumulabe ng'ayimirire ne president wa America oba omu ku bapresident aba democracies ezo. Ekyo bwe kibeerawo bwe bateekako Museveni akazito nga ke bamutaddeko ffe tubagambira mu bitulekere tolaba kye tuli mukola kati
bataddeko Museveni akazito kati ffe tutambula mu nsi yaffe tetulina kikyamu kye tukola ne tuzuukusa abantu ekyo kye kisinga okubeera ekyabulabe eri Museveni lyonna lizuukuka ne liggwamu okutya oyo dictator tusobola omweggyirako ate tujja mujjako so ye mission gye tuliko kati era ne gye tutanaba kutuuka ne gye bayinza okutulemesa okutuuka njagala batuusaako message nti ssaawa zino tetuli ku kampeyini ya kusaba bululu batuwadde obululu naye obululu tebukola makulu kuba banono okubeera president siina kyensobola kola kuba batuwamba nga bakozesa emmundu mission gye tuliko ya kubazuukusa badde ku mulamwa baddemu bakyajinge afresh bamanye nti tetuwapowa nabo tebalina kupowa bagende maaso n'okukola ebyo ebiri mu mateeka naye nga bisobola okujjako dictator so ye mission gye tuliko kati wenaawe okubye nti oyenda batusaleko obuyambi okuwa Gen. Museveni basaleko Museveni basaleko Gen. Museveni obuyambi bwakozesa okutirimbula abantu n'ebisigayirewo ogira okusaba ekyo nga amabanda ga Uganda ndowooza twatuuka kusiirimwa tuli mu $1 trillion plus naye nga abakulu baka nti tukaali bulungi aye bwewetegereza ebyenfuna byayo n'amabanda ge tulina tuboneko oti tuli wangulu ino World Bank yakubye erijja tusalako obuyambi sente eninjiriza eyo mukubona okuko Mr. Bobi Uganda esobola okweyemerezaawo ku lwayo kankubulire Uganda yandibadde esobola okweyimirizaawo singa ensi singa abatufuga bali baagala ensi yaffe eno Uganda eno nga mama wange wali nga taata wange wali nga taata wo wali twawaako Dubai ne Saudi Arabia obuyambi wano mu Uganda tuli bagagga nnyo tulina ebyobugagga eby'omu ttaka tulina ebyobugagga eby'ensi ebiri kungulu ng'amayanja gaffe n'emigga tulina n'abantu twandibadde tusobola okweyimirizaawo yes olw'embeera gye tulimu twetaaga obuyambi naye obuyambi obwo era bubadde tebutugasa lwaki sente ezo bazeewola ne bazibba bubbi ekizibu kye tulina nti abatufuga si bannayuganda kati tebaagala Uganda so bo beewola bwewozi okyogeddeko tuli mu trillion more than 8 zebeewoze bazeewola mu linnya lyo mu lyange mu ly'abaana baffe olwaleero buli mwana last born wa ayina emyaka emeka myezi 6 oyo omwana wo bamubanja $2 million ne bw'ozaala omulala leero naye baba bamubanja $2 million ne jjajjawo eyafudde oba yafudde last year oba 2 years ago bamubanja n'entaana bagibanja sente zani azeewola Museveni ne famire ne banne ne bazigabana ziyamba ki tewali ozoolaba buli scandal sente zebeewola eza Global Fund bazeewola ne bazibba bamuweezi bamukula babasibayina ku bidi ne bajja ne babapromotinga olaba ezaali ku COVID n'ebirala bifaanana bwe bityo bazibba ne bazikulamu bizimbe Bulaaya ne bazikolamu business Bulaaya nga badictator bonna bakola kubanga bo bamanyi ebiro bye bakoze bapulaninga kudduka budusi mu ggwanga therefore bakola buli kasasiro sawa zino batubanja tuli mu banja nti mu Uganda buli azaalibwa ozaalibwa nga bakubanja nayise mu kusoka muno n'endaba obwavu bujjudde naye nga buli mwavu gw'olaba kabere wa mwezi gumu bamubanja $2 million so sente ezo zibadde nga tezitugasa kiryawo nga bazibba bubbi tusobola okumalako of course tusobola okumalako ne budget entono bwe tuba tukendezeza okwonona sente wanejja sinjawulo eri wakati wa obwavu n'okwejalabya nti abantu abasasula omusolo baavu nnyo balivinga bubi bajjanjaba bubi balya bubi bafa mangu naye ate abo batufuga abakuŋŋanya omusolo n'abeewola sente mu manya gaffe bo babeera mu kwejalabya Museveni akozesa $2 billion buli lunaku $2 billion $1,000,000 buli lunaku ne bwalwadde nasigale waka zo zigenda zipasinze okitegeera ayambala esaati emu naye ayambala kala dandawo okitegeera ayambala kala ndala nga ningi okidi baba aye tulisasula buli lunaku so twesanga nga kwejalabya kokako tunuulira baminisita be ayina baminisita abasukka mu 8 oba tinamini oba balina 12 15 you know ba RDC basimanyi presidential advisor batalaba nako buli omu buli bantu be atambula na convoy buli convoy gyolaba eyitawo eri okumpi dwaliro ddamba eriisewo amafuta naye Uganda yuka Museveni amakaadi emotoka zegalina zisinga ambulance eziri mu Uganda yonna so singa tusala wastefulness eyo okwonoona okwo singa tukukendeeza ne tukola just ne tulina kukola twandibadde tetuspendinga nnyo
So obuli awo ekyo nakyo kituyambe bannayuganda okumanya nti tusobola okwetereza, otherwise tujja kutuuka ekiseera nga tulina kudduka budusi mu Uganda kubanga bagitunda bagimalawo. Naawe tukaali ku nsonga ya byanfuna inflation wagira okuva mu America okwira mu Uganda munange ng'ebintu byewaniike. Amafuta buli isundiro litunda bbeeyi yaalyo. Osobola okugula amafuta ku saadi n'5,000 waira weegula nga gali ku nusu kakaaga. Tidda akubuuza nti lwaki kiri kityo okuba tiniiwe okola policies niiwe olina okulingira badealers ab'amafuta. Amafuta okwewanika buli kintu kyewanike mu Uganda, abannayuganda bazira ssente. Okusinziira ku Ramadan Bobi endowooza ye bw'endowooza alowooza nti inflation eidalwa ssente eningi nga diri mu saturation, ssente baadisika baaditoola mu bantu. Abantu baavu ate ate n'ebintu byewaniike. Ki ekyandikolebwa mu kaseera kano? Kuba eno waife Busoga yala. Amazima g'erebuka era ng'ozira mu 10. Emirimu gyabula omwana bw'akeera nti ali kujja mu tawuni ojja kukola kinja kweyiiya. Omuntu okujja okweyiiya abafuuse refugee mu nsi. Ki ekyandikolebwa ku mbeera eneeriwo ebintu byewaniike ne ssente entono saturation. Well, nandyogedde ku wastefulness, nandyogedde ku corruption, ezitali aligned, naye byonna byonna bireetebwa ki? Dictatorship. Ramadan Bobi ng'omusajja omugezi agenda n'abikunyonyola byonna nenamaliza n'agamba ate munaye tunaakola ki? Osobola okuteekawo ideas eziyinza okutujja mu mbeera eno naye abakulu abatufuga tezibakolera. Ebyo byonna byandibadde bisobola okutereera singa waliwo political will ebitereeza. Naye kakati omulamwa gwa gavumenti ya Museveni omukulu gwakwekumira mu buyinza. Everything else is a by the way. So ebyenfuna tebisobola kutereera nga si kye bagenderera. No. Singa bagala biterere yandibadde biterera. Ne kutereeza ebyenfuna n'okumakinga sure abantu babeeramu n'akasente kitegeeza nti bajja kuba tebakyali babbeega. Bannayuganda bwe baba tebakyali babbeega Museveni abeera mu problem. Naye Museveni ayagala bano abantu nga babbeega bagenda n'awaayo okukunkumuka baayita mutabani we najja n'abagamba waliyo emmere ne bakuŋŋaana bonna kuba bagamba olwaleero ngenda kulya kanyama. Bayinza n'okumpaayo 5,000. So it all comes back to governance. It all comes back to the person who's kyonna kigwera ku ki? Ku nkulembera. Bwe tuba twagala okubigonjola tujja bigonjola. Naye abatufuga bwe batakwekuumira mu buyinza then bijja kufundibwa butundu be bisigala bikolera Museveni. Embeera bw'ebeera bw'eti ebeekolera Museveni kuba muba bize nnyo okunoonya emmere ya leero okumulwanyisa okumuggyawo n'okutereeza obulamu. Wenaawo bino ebintu ebindi ebinimye twandibadde tulingirira parliament but school fees tidiri kwekoneka kuna bwena bakyogera ku parliament wagirimu bwe kyetambulira emyaka 2.5 ng'oziramu. Erikulirwa abantu babiri bombi bava mu opposition mu kibiina eky'FDC, Thomas Bangira Naterewe, the right honorable, Anita Among, the right honorable. The wrong honorable. N'abali kulembera parliament y'eggwanga Uganda olunaku olwaleero. Olowooza bakoze ekimala okola policies entuufu ezisobola okuyamba Uganda okujja mu maaso kuba parliament n'erina okuba nga ekyekinga executive. Parliament tesobola kucekinga executive kubanga parliament eri mu nsawo za executive. Tunuulira abantu abakulembera parliament just oba tunuulire. Look at their characters. Thomas Tayagala omumanyi bulungi. Look back just a short while ago. Ye muntu y'omu gwe bakwata ng'abba amasanyalaze bamukwata ku kamera ng'ali mu kutocha amasanyalaze ng'ali mu kuba kibooko. Oyo Thomas Tayagala yennyini. Kakati just that shows you how corrupt the person is. Omujjukira nga bapasinga sente billions ne billions nga bagenda zuwa loko. Which loko era bali bazeewa bonga bo. Yabikola mu ngeri ya kiyayi. Bonna bu videos buli on camera. So Thomas Tayagala talina credibility. Kati ate noda kuanita mambo. It is funny. Nayo mulaba. As a person, tunuulira scandals are involved in. Speaker of Parliament naye yomu kubabba si sente si gold naye ababba amabaati. Nfuna bulungi ye Speaker of Parliament. Speaker of Parliament ali completely corrupt. So these people omulimu gwabwe kwegaggawaza. Bw'obanga olaba Speaker of Parliament ekimukolera ye ayagala kulivinga bulamu bwe twalivinga some 15 years ago kuvuga motoka ya akabi ye yakabituukamu kati okirabe naga akanete benzi yakabi bitwakolanga tukyayimba kusunda paka wansi nga tukyayimba funtula kati ye yagala okola. So
we don't have leaders. We have crooks. We have of power. Therefore, chiche bagenda kola bagenda kuisa we just Bobi kuisa utwolezino tugabanye tutya twolezino tugabanye tutya. It is the same speaker of parliament Oyanita Mongo aitaba MPs nabawa ebisawo bya sente. You've seen yaitaba MP nga naba opposition mwe bali nabawa yo million yabi mugende muisewo kino nabawa zino mugende muisewo kino. Look at even her public morality. You know, naba constituency jasulamu leave alone the lifestyle audit. IGG ali agambye okusaawo singa obalirira nti gwe Anita Mongo ofuna sente meka omwezi ene nyumba ya sente meka kuba tulina okubeera able obikola ki obikola era bwe tunabeera mu kulembeza ekintu gy'okola tojja kubeera nti kati honorable nkugerezaani nti honorable Senyonyi oba honorable ani tosobola kungamba nti ate waguze ennyonyi ng'ate ofuna omusaala tekusobola yadde kugula motoka. So that is supposed to matter. Naye parliament yaffe it's a criminal house. Kugabaniramu kukatinga bukatiziddemu. Parliament tesobola kutereera okuggyako ngeri independent. Unfortunately parliament yaffe teri independent. Wena okuba ni parliament eri independent, Mr. Bobi olina okuba ng'olwana obe ni numbers. Numbers dendogeraku nga munakibiina ekya NUP ni opposition political parties mulwani mubenga musobola okuba n'abaka abawera buli omulundi iwe mwena okugeza mu kitundu ekya Busoga wafuna obululu bwali buyitirivu ino bwali bungi ino ndowooza niwo wasinga niwo wasooka okikola kuba tebangayo ku muntu afuna bululu bungi nga bwe wafuna aye ate bwe kyatuuka kuba member ba parliament mu legislative assembly kyabanga kitwakola bulungi mu local government yona tulinayo batono omulundi guno wetesiteso otya katonda tuuka ku mululi tolaba nti n'obululu nafuna bungi ate era baali babbe bastopinga bannamawulire observing ebyali bigenda mu maaso mu polling stations therefore babba obululu naye ne bubalemerawo okuba nti nawangula Museveni okwetolola ensi yonna nga naye tebannangirira ekyo kikulaga ki tine ba MPs baffe bangi nnyo bawangula naye ne batabalangirira. Tulina assurance nti Mase Walukamba yawangula. Tuli aware nti Bijirwa Moses yawangula. Tuli sure nti Nabatanzi yawangula n'abalala bangi nnyo naye tebabalangirira. Lwaki? Kuba Museveni ayagala nnyo okuteekawo eyo tribal narrative, ayagala nnyo okusiiga ekifaananyi nti awo Bobi Wine bamuwagira Buganda yokka, you know. Era n'ebibe bigenda maaso kati mu Busoga tayagala bigende ku TV abantu babirabe kubanga ayagala nnyo okuteekawo ekyo ekifaananyi Bobi Wine bamuwagira Buganda yokka. Abasoga just bo bali stable bamulaga nti ffe tujja kulaga nti tukwagira ku Museveni era ne batuyira obululu bungi naye bamaliza babbi. So ekyokuba nti Museveni yeyeewa ba MPs abangi kubanga yayina amagye kubanga byabakama yasalawo nti kati balangirira ono. Waliwo n'abamu kuba MPs bange nga Nabatanzi nga Mase Walukamba bali bamusaba ssente ne bagamba okay tuwe ssente tukudeclaring oba si kyo tujja kudeclaring ama number 3 era bwe batyo bakola. Omu eyali akola mu electoral commission n'agamba that woman won but she did not know how to be declared. Omukazi oyo yawangula naye yali tamanyi kyalina kukola okulangirirwa. So kwe okulonda under Museveni si nti yatuwangula naye yatubba. Kale tweyanziza munanga alikuliza omwoyo gwa Busoga oli ku 9:6 Busoga FM radio omwoyo gwa Busoga tusinzira ku Kisumira Road okujja maiso n'okubanga tukuweereza tukutegeeziza nti tulina bannamawulire mangi abali kujja maiso n'okubanga bagema interview eno. Mr. Bobi Wine jali kwogera ku n'Abasoga kunki okona kulayo ng'atandika olugendo lwe munanga olw'okujja mu bitundu ebya Busiya jali gy'otambulira olunaku olwaleero atugenda talaga kitundu kya Far East era nga yatandikira wano waife mu kitundu ekya Busoga East bwe yabaire Mayuge ayida kuba nga ayirokyala buli kaseeza nti bannaife aba BBS TV y'Obwakabaka bwa Buganda tulinabo era nga muganda ng'enjamu omukisa yena abe ku n'ekigambo kya bibiri kyajja maiso n'okuba nga yatuusa eri abawuliza ba BBS TV. Olusoga olw'eddi baba
Pasarana ero kutinenda tukole lusukalo. So still in the program Canada. We live yet? Matatu na kenda live. We are live. One so. Lista de voz. Morris Muchibi, omulaga BBS Telefy na okuva gye tutandikidde ne mu program Smula ate n'omukulembeze wa National Unity Platform owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olunaku lw'eggulo kituufu twabadde mu bitundu bya Mayuge ne tugenda paka ku mwalo Ewonda era njagala okukakasa gwe era n'emikutu gyaffe emirala abantu bo bazze mu bungi nnyo okulaba nga ate munange bawulira enjiri y'omukulembeze w'ekibiina kino. Saagala kuliisaawo kuba ndi naye njagala tube nga tetumegatako butereevu asobole okuba nga tuwayamuko naye omukulu oli butere ku BBS Telefy. Mbalamusizaako mwenna baganda bange amakyama alungi. Tugenda kutandikira ku nsonga ya security. Tutunuulire enkuŋŋaana ezizirawo mwoyogerera n'abantu ku miramwa egy'enjawulo. Ate nga bwe tudda mu kibuga Kampala tulabye nti bomu ziringa ezizzeemu kubanga ku lunaku olwa Sunday waliwo bomu waliwo egambibwa okubeera bomu eyategululwa mu kibuga Kampala nga ku paaka enkadde. Kyokka ate ku lunaku lwa mukaaga olwo kyokka ate ku lunaku olwa Sunday ne wabawo bomu era eyazuulibwa mu bitundu by'e Luwaga. Ate nga n'olunaku ey'olwejjo ku bbalaza kyazzeemu era ne kizuulwa nga waliwo ne bomu endala eyasangibwa mu bitundu by'ewakiso. Tekirina ntaataganya yonna gye kiyinza kuleetamu kuba naddala kuno amagoliko buno bukala by'eggwanga. Njagala omanye nti gavumenti ya Museveni teyeesigibwa bantu. Bo baffere balimba. Ojjukira nti bwe twalangirira nti tugenda kutwalaga eggwanga oba poliisi n'amagye ne bawayita bakomewo ku duty. Tuddeyo emabega Museveni azze yeekwasa ebintu bingi nnyo nnyo. Bwe twali twagala okutalaga basooka agamba nti kati bwe twatandise okutalaga eggwanga yategedde nti tumalira Kampala oba Wakiso n'alangirira zibbomu. Naye ebyo si gwe gusoose wano batulimba zibbomu nga baagala okujustifyinga okugenda e Congo okuddamu okunyagulula nga bwe banyagulula luli ne tumaliriza nga Congo etulopye nga tusasudde obukadde bwa $200. So ne ku mulundi guno tulina okukkiriza nti balimba nti be babikola olw'okuba kati kyabatuddemu batidde. Nkyogeddeko nti Museveni okuba nti tebanaba tutandika tulumbagana tukuba tiyagaasi tugumbulula na kutusiba nga tutambula tukola emirimu gye tulina okukola mu mateeka kubanga twabatwala mu kkooti y'ensi yonna. Naye kakati bali mu kunoonyawo obubadi awo. Ayinza n'okukeera ku makya n'alangirira nti Ebola yazzeemu. So ffe tetwesiga gavumenti ya Museveni kubanga obubadi bawadde nga babuleeta. Era kano ng'olabye bingi nnyo ebigenda okutandika okujja. Mpaki bw'okyogerako bw'otyo kizzaayo ebibuuzo bye bantu badde balina era oba otunula amalo effe tutuze tukola ku BBS Telefy mu mikutu gyaffe comment section abantu badde bakomenti nga bagamba naye leero nga tewaliyo kyegaasi leero nga tewaliyo gwe bakuba mwagenze mu nkolagana nabo. Tetulina nkolagana nabo tebatukuba tiyagaasi si lwakuba tebaagala mutukuba tebatusiba si lwakuba tebaagala kutusiba naye twalangira ne tugamba abantu nti tugenda okukola bulijjo kitukola nga batukuba neffe tugenda kikola mu mbeera yonna kubanga tetumenya mateeka. Kati bo nga twagala tubawe chance batuwe evidence emala. Ojjukira nti lwasembayo byonna twabikwata lolansi yonna mu zi cinemas abantu balabanga ebitali bya ddala era ebyaliwo bwe yatemula abantu wano ku byeruuka era twamitwala mu International Criminal Court. Kakati ayinza okuba kyavudde yeddako olaba batandise omusalako ssente olaba amawanga gonna gatandise omwesamba kati naye amanyi kyekitegeeza ekyo. So bo okubeera nti tebannajja kumenya amateeka bulijjo bamenya amateeka nga tebalina bwe batya ekooti za wano zaabwe
naye kakati bamenya amateeka batyokola eddembe ly'obuntu naye bamanyi nti tubakwata ku kamera nanaze nsaba abantu nziramu n'okubasaba wano nti mukozese kamera zammwe bannange temuzinyoomeyo kamera egyoyina ku ssimu y'amaanyi n'okusinga emmundu eyinza obutakola kyoyagala ssaawa zino naye funa record ogiteekeyo ate naffe tufune evidence eyo fetupayiringe more and more and more evidence Museveni akimanyi n'abamwetolodde bakimanyi kyova olaba for now bakyewaze okutemula abantu n'okumenya amateeka kuba bamanyi kijja bakukwata. Honorable Njaka tugenda kusaidia ebyenfuna. Honorable wayina wakoze statement yabadde bold n'osuubiza abantu ba mu ddwaliro zone y'olukuŋŋaanya nti kino tekyali kibuga ky'ebyensi ky'amakolero naye ate abantu bali mu bwavu tudde ku nsonga y'obwavu mu ggwanga. Obwavu mu ggwanga okimbuuza nga tuli wano mu Busoga. Busoga ye capital y'obwavu mu Uganda. Wakola nga Busoga nga Jinja ye industrial town. Amasanyalaze gakolebwa eno naye be basinga obutasobola kukozesa amasanyalaze. Yadde okwakisa ettaala emu wano mu Busoga. Batunuulire bye basinga obwavu ne Museveni yajjako wano ne yeewunya obwavu obuli wano. Naye nga yababbidde emyaka 37. Ebikajjo bye baali bafunamu ebyo baabisala ebbeeyi babanyigirizako ne babajja mu bizinesi bagiwa bayindi kuba yamanyi abayindi ajja bakubira bukubisa entoli naye abantu ba wano bo babavuwaza kuba amanyi alina kubavuwaza basobole omugondera azze awamba buli kintu nga bwe yawamba gold mu bitundu by'Ekaramoja n'eby'Ebuganda n'amufula wa famire ye ebirombe byonna bibye bya mukyala we bya mutabani we bya muganda we bya mukoddomi we nga bwe yali ayagala okuwamba emwanyi ngaziwa pineti ataliyo okuba pineti yeye kakati wano mu Busoga ne mu Buganda n'okwetola ensi yonna ennyanja baagiwamba. Walabye nti bampadde enkasi ng'akabonero akagenda mu lutabaalo n'enkasi eyo nannyini waayo yafa bamutta busi amagye batumira lyatuli nagwa mu nnyanja nkakasi olina okulaba walaba ku WhatsApp video ng'omuvubuka agezaako okuwuga kulya teddala nabbira nawuga n'afa ku kamera nga bannamagye bali wali baseka okitegeera kati tunula ono Vincent Bamulanga Kisempijja ye minisita wa defense ye amaato kati agasinga obungi gage eyewaabwe ne kuno baagala buli kintu ekivaamu ssente bakyefunze buli kalimu mu ggwanga bakasimbemu oluseke bakayoyote bakanyonyote baba ku ebyo n'amayirungi gennyini baagala gawamba babeere nga bebaga controllinga nga bwe bakola ku birala nga mumulina enjayi. So obwavu buno bugenderere obwavu bupulaninge okwavuwaza abantu naddala abantu b'omu Busoga era tukyogeddeko nnyo tekyakoma ku bwavu naye n'embeera y'obulamu amalwaliro agali e Busoga kimalamu amaanyi amasomero agali e Busoga kimalamu amaanyi amakolero gonna gaggwawo naye okusingira ddala wano mu Busoga lwe wali abaana bawala abato abatanneetuuka abakyasinze okuzaala kubanga omwana watandika okulaba okugenda mu nsonga talina yadde sanitary pad aba alina kusigala waka kati omwana ow'obuwala ng'alina okusigala ewaka buli mwezi ng'alina okusigala ewaka wiiki namba nga buli mwezi agusomako wiiki 3 omanyi kyekiddirira okitegeera luba lubuto. So embeera eyo affectinze nnyo quality y'abantu ne affecting ebyenfuna ne affectinga n'embeera yonna yonna mu Busoga tulina ogikyusa. Kakati njaga tutunule tugeraageranye mu bitundu by'oyisa okutuuka wano watandikira Mbaala soga tutunulire ebyenfuna Embaala n'ebyenfuna mu bitundu ebyo gy'ozze. Kale nno kankubulira abantu bangi balowooza nti Embalala abanyankole beeyagala kyanaku nnyo kati nze ndi mukoddomi waabwe nze mmanyi ekigenda maaso eyo abeeyagala yes kaguruupu ako aka Museveni ne famire n'abo abamulya mu ngalo ate si bokka si bonna nti banyankole mwe muli ba Mongo mwe muli ba Nabbanja mwe muli ba Sempijja mwe muli ba Mao abo bwe batyo abatafa ku ggwanga lyonna. So n'abanyankole nabo baagala enkyukakyuka otherwise tewabalabye nga bavaayo mu bungi batuwagira nabo baagala enkyukakyuka. Of course you were better developed than the rest kubanga watulabanga tutambula mu west nga ngenda n'akasuuti kange kano ne bwe kabeera keeru
era nkomonga kege ne wanda bewe nabadde nfaanana ejjonga ndi mu busoga ekyo jese ekifaananyi kikulage embeera eri mu busoga wakyogerawo ekyo kituufu abantu bazze bakwagira mu bungi era okugira ddala mu mpeereza zaffe zonna ku BSL final tubadde tukiraga n'omuntu ali atugoberera nti abantu bazze mu bungi wano nno prime minister w'eggwanga we yasinzira n'agamba nti abantu bano musomba basombe ne kati gweoyinza okuwuliriza Nabbanja gwe Nabbanja mutunuulire mwetegereze Nabbanja mwanyinaze Wambogo nene mumbogo mulimu bali kati Nabbanja nze bwe ndaba byayogera ndaba nga alina akatuli ku mutwe naye mwanyinaze kamuleke wadde to understanding tunuulire emabega Nabbanja byazayogera so Nabbanja tabamalira budde ye Museveni ayagala abo bwe batyo nga babuyabuya so Munnayuganda ali mu kubonaabona oyinza otya okuwuliza Nabbanja abba n'amabaati owulirize Nabbanja is a shame to all of us kati ate ffe abeddira embogo tuli ku kizibu kubanga mannyinaffe naye ajja kuba bulungi mutusonyiwe bannange abo bannabbanja so twetonda ffe ng'ab'embogo olw'ebigambo bya Nabbanja byayogera tebikikirira ffe ab'embogo tuli basajja n'abakazi bagezi tuli bategeevu tulowooza ku nsi yaffe so Nabbanja mumutunuulire bwe mutyo era bwe mumulaba eyo temukuba yoyo Nabbanja waffe tugende ku kibuuzo ekirala tugende ku trek eriwo ogenda Busia Mbale Lira Hoima paka Arua abantu basuubire ki abantu basuubire message ey'enkyukakyuka tujja gye muli tetujja kukola campaign tetujja kusaba bululu mwatuwadde obululu tujja kubazuukusa kuva mu tulo kubalaga nti mission tetuliko tenaggwa kubajjukiza nti wadde Museveni yabakakanya ngatta abantu ekyo kijja basuubiza nti tajja kuddamu kutaba naye njagala okubasuubiza nti Museveni tumutadde mu koona buli kyakola kati aba yongera kusika muguwa gumulimu bulavu kugunyweza temutya muveeyo mu bungi ate ekino kyakubazuukusa buzuukusa nakutegeka nti essaawa bw'eneeba etuuse temwetuulangako temutunuuliranga Kyagulanyi mmwe mulina obusobozi okwenunula mwenna tubatuusako obubaka buno mubumanye so that bwe muba musimbudde mumanya kyemulwanirira okulondako kati tekumala mwatulonda dda sigamba nti temuddamu kulonda no kubanga singa temwanonda singa tusina moral authority eyogera bino singa temwanonda singa siogera ku lwammwe naye kati njogera ku lwammwe kuba eddoboozi lyammwe lyennyini lyentuusa so sizalawa kulonda sikakanya kulonda naye okulonda kwokka tekumala era tuli bategeka kati kwerwaniriranga mmwe kubanga bwe mugenda mu kulonda okulala nga temuli charged bwe mugenda mu kulonda okulala nga temumanyi kye mulina kukola kweddiza buyinza bwammwe era bakyasobola okukola bye baakola naye bwe mugenda mu kulonda konakona kakubeere kwa LC1 kakubeere kwa kansala naye nga mumanyi kye mwagala anything can be reason for you to take away this dictator. Awo nyirinyini wagenda tuzaako emabega nti mu bitundu byonna gy'osinza okugenda abantu bali bakutira ekintu kimu kusigala bumu ate bewala ebintu ebibayawulayawula lwaki kubanga tuli kyekimu kubanga tetulina kweyawulayawula ennaku etuluma kyekimu kugambye nabadde ankole neŋŋenda ekigezi neŋŋenda etoolo neŋŋenda kasese bona peyini balina yeemu bona banyigirizibwa bona bababbako amataka ettaka tebalibba Busoga kuba Buganda oba Ankole oba wonna ne Mwankole bababbako amataka gaabwe ne bawamba zifaamu zaabwe abasajja balinga bagagga naye gurupu ya Museveni eno making sure bonna banyigirizibwa bonna baagala enkyukakyuka so ŋŋamba abantu babeere bumu kubanga Museveni yeke kabadi kakozesa okwawulayawula abantu mwe Abasoga temukolagana n'Abateeso mwe Abateeso temukolagana Abaganda mwe Abasiraamu temukolagana n'Abakatoliki kati ye akozesa kye bayita divide and rule akolanga abakolonialist abazungu bwe batufugiranga so nze message gye mpa bannayuganda mwenna muli kyekimu as a matter of fact message eyo ngiwa ne bannaffe abakuumaddembe abapoliisi n'abasirikale munnange tetuli balabe bammwe tetubalwana nammwe tulwanirira mmwe so tukwatagane nammwe mwetaaga enkyukakyuka twabasuubiza nti mulina okubeera nga musasula bulungi jjukira abaana baffe bafiiridde wane Somalia simanyi mwana ki gwe baziika mu kitiibwa simanyi nakumanya oba bakomyamu emirambo gyabwe
So abasirikale abo banyigirizibwa bakazi baabwe bazaalira mu malwaliro geegamu tewaliyo special hospital y'abasawo tewaliyo special school y'abasawo n'abasawo special school y'abasirikale n'abo balina abakyala balina abaana baagala abaana baabwe babeere mu Uganda eyagaza baagala bakyala baabwe bafune obujjanjabi obulungi nabo baagala bw'anaaritayiringa okuva ku bapoliisi we oba okuva ku busirikale ng'alina ensako emuweesa ekitiibwa ate tebaagala kubeera balabe baffe no kubanga ngagyeko uniform tubeera amabala ge gamu tuwagira ttiimu ze zimu ez'omupiira babasaba nnyinaffe tuwasaba nnyinaabwe so tulina okusigala nga tuli bumu we are all Ugandans uniform y'amagye ya kitiibwa nnyo uniform ya poliisi ya kitiibwa nnyo era twabasuubiza nti ekitiibwa ekyo kigenda kukomawo eri mu America ne mawanga amalala bujja ng'oyambadde uniform y'eggwanga ey'amagye ne bujja butuula ku ntebe bayimukawo ne bakuwa entebe kuba oli musirikale wa ggwanga ekyo njagala kikomewo UPDF efuke Uganda People's Defence Force Museveni's Family Defence Force should change. Tugenda kumulamuko kati ni tuwonewo ate n'ensonga z'omukulu Ssabagulanyi Mitembo muzzukulu wa Kaira Morris Muchiri. Kale tuize ku mwoyo gwa Busoga 9.6 Busoga FM radio mwoyo gwa Busoga munange nate isukayo mkuu mulamu kutegeezeza nti tukali ne Mr. Bobi Wine president w'ekibiina ekya National Unity Platform eranga ene Busoga bamweta munange ngobi ajja maiso n'okuwayamu n'abasoga ku nsonga ediruma abasoga ediruma abana Uganda okutwaliza abalala eranga bwera tuli mu luwumula otugira obuwumula nga tuli kwogera ku nsonga y'okwewanika ku muwendo gw'ebintu ido yabaire mu district ya Mayuge kiba kya bulyake obutogera ku nsonga d'abavubi ku mwalo bwe twatuuse ku mwalo ogw'obwenda eisanu lyabaire bitirivu ina abantu babaire bangi nga bajja maiso n'okumulaga eisanu era ng'oyinza okulowoozamu nti bamulina mu isuubi ly'amaanyi ku bizibu ebijja maiso n'okubaluma kuwunanda okwo eyo ni munange giwagiire mutabani wa General Museveni yaliyo yabasuubiza nti mulijja vubira bwereere eyo giwabaire General Museveni yali Mayuge yategeeza nti tijja kwira Busoga ng'obwavu tibuwaire Busoga njatandika n'ekintu ekyokuvuba metwire ku nsonga ya General Museveni abavubi enande eyo niwo wayemba olw'embaaka nti era twawutanga ku supu twakuba nikunda jaire tibikasoboka lero tulya sanganga emigo gyafuuka migo kunanda tibakalina buweereso so nga bw'oleeta nads omuvubi tasobola byakulima kyekyandikoleibwa banaaba kuba bakanti bali bavuba mu nvuba mbi benda baleetewo envuba entuufu kyekyandikoleibwa okuyamba omuvubi oyo ala kunanda ng'ali kuvuba ng'ate munange bali kuvuba mu nvuba enungi okusooka ongambye nti Museveni yaliyo General Muhoozi mutabani wa Museveni abasuubiza nti balijja kubaleka bavuba engezi abagemaku amagye gavaako mu nyanja so kati Museveni ne mutabani we bwe bamu ffe Buganda tugamba omwana gw'omusota gwona musota kyana ky'omusota nagwo goba musota so Museveni talina njawulo na mutabani we be baateeka amagye ku nyanja kuba ennyanja baagifuula yaabwe n'Abachina kakati wajja n'alimba abantu nti bajja baddiza ennyanja yaabwe nga bennyini be bagiwambye mbasi bategeera ekyo kiraga kizaayo waliwo dictator alimi yagenda n'akongolako enkoko ebyoya yonna n'agibonyabonya n'amaani atandika ogisuulirawo kasooli ng'ebojjabojja kwegamba ayavuwaza abantu asobole okubakkakanya abeere nga yabafuga nga wadde tebaagala so
Museveni ne mutabani we tebalina njawulo nakyogedekera nkiddamu nti bwe tugirako Museveni the first order should be amagye tegadda ku nyanja kuba amagye si be ba expert w'okuvuba abavubi wali tulina ministry ya fisheries wano eyambye eki ojja kuwegendereza nga bennyini abasajja ba Museveni nga bwe bagenze bawamba emirimu gyonna nakugambe nga bwe bawamba gold nga bwe bagala okuwamba emwanyi nga bwe bagala okuwamba mayungi kati n'ennyanja bagala giwamba kubanga bagala kuuma abantu nga baavu basobola okuba nga babafukamirira. President Museveni yali yaka nti mbaire ndwire okuyita mu Busoga ng'atambuza emmotoka ayera omufunye omukisa n'atambula n'atuuka mu Busoga ye nayikiriza nti obwavu bungi kiyatulekera akantu ajja kwira eno nga tembeera tetereire eno nange byaleka ebusoga tukaali eno tuluyinze tubona oba waliwo special program ya Busoga ekaadde eno kuba kaki boweereza Busoga gye watuuse wabona obwavu bwa maanyi ino eri abasoga okuwona obwavu mujje ekyaleeta obwavu ye Museveni eyajja n'asaanyaawo industrialization yali mu Busoga n'awamba ebikajjo n'abba amataka g'abantu kakati abbye n'ennyanja. So the problem is Museveni simple tumugjewo bwe tujjawo dictator atufugisa omudumu gw'emmundu abantu kye baagala kye kijja okugenda maaso n'abakulembeze bennyini bajja kumakinga sure ba improvinga Busoga. Museveni amaze emyaka 37 37 years mu myaka egya 37 Busoga ezemabega ndowooza myaka 50 oba myaka 10 you know. Amasomero jukira n'amasagali nze ffe twakolanga twegomba n'amasagali twagala genda kusomera kwa n'amasagali kumanyi n'amasagali befaanana n'amasomero gonna agali mu Busoga. So okukyusa Busoga nga tujjeko dictator then obugagga bw'omu Busoga ne buyambako enkulaakulana ya Busoga nakugambye nabadde mu kifo kirala nga banyirira okusinga eno ng'abantu tebali bubi nga bwe bali eno n'ate nga Busoga yesinga ebyobugagga eyina population ento Abasoga bakozi eyina ettaka ejjimu eyina ebyobugagga ng'ennyanja n'ekiyira amasannyalaze gakolebwa wano n'ebirala ebifaanana bwe tulina infrastructure already kuba eno yali industrial town buli kyetaagisa okulaakulanya Busoga in fact okulaakulanya Uganda kiri wano Busoga naye Abasoga baavu obwavu bungi lwaki kubanga dictator Museveni bw'akyagala ayagala mubeere nga muli baavu tujjeko muyeekera Busoga egende mu maaso. Bobi, abantu babasombye busomba babaidye beno kuba nawulira ku Prime Minister ng'akanti osomba abantu. Nakugambye Prime Minister Museveni yali tasaana nayo yadde kubeera kansala kuba n'okwogera obwogezi ng'ambe ki sijja muyita Ddiikuula kuba Ddiikuula abeera creative naye beba abantu ba Museveni kakati ye nabbanja mu bwongo bwe alaba nti abo abantu osobola okubasomba abantu ababadde mayuge okubasomba ndowooza weetaaga baasi nga 15 ate ne basomba kumala wiiki namba nga bajja ezo sente ziriro okusomba abantu nga ababadde mayuge weetaaga ndowooza nga biliyoni 5 naye kati kubanga bo bwe bakola basuubira nti buli muntu bw'akola naye tebafaayo ye bw'aba alowooza tubasomba nabbanja muleka akirabe nga bw'akola ki ye nga bw'akiraba temumutawaanya nabbanja ye Museveni amwagala bw'atyo naffe tumuleke ye waffe naye yoyo nabbanja. Tugiire okuba nga otandise otambula mu Africa nga otandise ofuna ekizibu kyasooka kyabaa ku North Africa bajja nga bawamba ba president bangi kyatandikira mu iwanga erya Tunisia oti tuli mu West Africa abagiire maaso n'okuwamba abakulembeze bawaire wali mu G5 Sahel countries ate nga munange n'abawamba bagira owundi awamye nti n'enkola entuufu okujja giire mu Central Africa wona bagiire maaso n'okuwamba mu iwanga erya Gabon none yandibaire enkola entuufu esobola okutwala abakulembeze. Si yandibadde enkola entuufu naye nga bw'olaba Museveni twamuwagira ffenna bwe yawamba Obote kubanga Obote yali abbye obululu. Bano bapulezidenti be bawamba bw'oba ogenze obagoberera ow'e Niger bamuwamba oluvannyuma lw'okukyusa constitution emirundi ng'akolanga bya Museveni byakola. Ow'e Gabon gwe basembye okuwamba bamuwambye kubanga ensi yali agifudde bwakabaka
kitala we Umar Bongo yawamba ensi n'agifuga okumala emyaka 42 bwe yavaako n'ateekawo mutabani we Ali Bongo abadde akafuga ensi okumala emyaka 14 ng'ate ategeka kusaako mutabani we nga babbye buli kyabugaga ky'ensi bakimazeewo. So ze bw'oba ombuuziza singa ndibadde nga ndiwe Gabon nandisanyuse nga bamuwambye, naye ate sisanyuka ng'ate abasirikale obuyinza babuzizza mu mikono gy'abasirikale, kuba obuyinza bulina kubeera mu mikono gy'abantu. For example, Gabon babadde mu kulonda, oyo Ali Bongo yafunye just 18% n'obugwamu obutonotono, naye ne yeerangirira nga president neyewa 64 naye nga realistically yafunye 18%. Nga Museveni teyaweza wadde 20%. Oya naye nabba naye ne mukubba era teyaweza ziwangula ne mukubba according to ebiwandiiko bye tuyina, zi declaration forms ze tuyina nga ziva mu electoral commission, era twamusinga nga bamaze okubba Rushere babbye yonna babbye ewamu yewadde 100%, naye ne tumaliza nga tumuwangula naye ne yeerangirira. So ne baana ba president abalabe baze bawamba baze nga bakola bwe bityo. Siwagira kuwamba buyinza kubusigaza mu mikono gya Mungu, naye kyandibadde kirungi dictator yenayina n'avaako mu ngeri yonna esobola. Gabon oba Niger babadde n'amagezi naddala abo bawambye bandibadde basa obuyinza mu mikono gy'abantu, wandibadde wabeerawo transitional government nga ya mwaka ne wabaawo okulonda abantu be Gabon oba be Niger oba abamu area Sahel region yonna abantu gye amagye gye gawambye obuyinza tebwalina kubeera mu military dictatorships, kubanga bwe bawamba bwekityo bwe bakola. Museveni bwe yawamba obuyinza yagamba nti agenda kufuga emyaka 4 ebeere transitional government, kati gigenda 40. So nobody should trust gunmen with the power. Abantu ab'emmundu balina kuba abannansi balonda omukulembeze gwe baagala. So of course congratulating abantu be Gabon, naye mu kitundu only partially, kubanga dictator yavuddewo naye yamuwambye kazini we muganda we kiringa kati Museveni najja naye ne bateekawo drama n'agamba mutabani wa muwambi, kati nga naffe tusirwala nga tugamba nti Museveni mutabani wa muwambi, bonna balina okugenda. Ate no Museveni ffe tuzenga tumu offaringiramu naye tetwagala musiba Museveni wadde akoze ebikolobero bingi no, naye ekyo kiri eriye bw'ava mu buyinza mu mirembe mu kitiibwa tusobola omusonyiwa ebikolobero byakoze, naye bwe tunaamwejjirako kale tukaliwe naawo ng'omaze okulabula bwe singa munaamwetooleraku kale munange nga tukaliwe naawo byogere ku iwanga ow'Oluganda yagire amaiso n'okuwamba twakibona ekyadi b'enganda basatu Hazini omulenzi omukulu n'omuto balwanira obuyinza bajja okumaliriza Idris Dube amukubira amasasi frontline n'okutuuka onakola kitubidya muyita Gaddafi awambye mpozi dabusika gababusika niwano tutandise okiwulira eriyo abannayuganda abatandise okuba nga batambuse empozi eya MK project MK Amen ebisigayirewo mubyalo muno balimi era bagire nga bakyusa n'amu bakulembeze bubakaki boweereza abantu abalikuleeta ekibali mawanga agandi ekyoka nti omukulu bw'avaako omwana amusikira n'omwizukulu edda yatandikira ddaala weeko. Uganda si Bwakabaka. Uganda is not a monarchy. Uganda is a republic. Era obuyinza Museveni si yabugaba. Omanyi ba dictator balwanya obuyinza ne balowooza nti abantu basibwadde. So Bannayuganda mwenna temukkirizanga Museveni oba mutabani we okubasibwaza. Bomubalekanga ne bagwagwala bokka ne temubakkirizanga kubasibwaza. Kirungi nnyo nti gweno generation abantu bazuukufu nnyo. Kakati tulina kyosobola bagamba, tulina kyosobola balimba. Tulina amateeka, tulina constitution. Era egamba Bannayuganda balina okwerondera omukulembeze era bakijja okuba. Okay, tweyanziza oli kujja mu bitundu ebya Busia olunaku lwaleero nuledi yegema paka mu bitundu ebya Mbale abantu ab'e Busia basuubira ekijja oli kujja olunaku lwaleero. Basuubire message. First of all, njagala ngende bandabeko. Esendi musamya basamya Bobi Wine ali ku kyero lwaleero simanyi oba okyobeena ojja abaawo.
abantu bebusiya nga bwe mbadde ngamba first of all njagala okubeebaza kuba bantegeezezza nti abamu batandikira okuba engoma ku kkubo abamu bali ku kkubo batulindiridde bannange njagala manye tetukitekinga for granted yeffe baani mwebale kubeera bagumu ne mutatya yemwe mutuwa amaanyi kuba singa mwali mutya singa naffe twapowadda ne bamala okutta abantu abalala ne bajja ne bagamba kama mbaya that is the fuel that moves us temulekeraawo mugende maaso naffe tetugenda batirira tetujja kubaswaza so tujja e Busia tuleeta message yemu of course twajja kwogera ku nsonga ezikwata ku Busia yonga yo naye message yemu kubaza okussa kubasaamu maanyi na kubagamba nti it is upon you fenna bwe tunasa kimu nga bannayuganda ne tusituka omulundi gumu nothing can stop us. Wali kujolwayo mu district ya Busia nga munange tuliwo n'ebitongole ebyokwerinda bitandise okulaga nti Bomu iboneka oti daizeewo era eriyo gwe baagumye gwe bali kwebazanga ino nti ali tuyamba okuba nga tuzuula abantu eze Bomu balaze ebifo bingi mu kibuga ekya Kampala balaga nti Bomu aba ADF benda atukuba Bomu ate bendaina abantu bakunga ino abangi kino kiyinza akosa Country rallies doli kujja maiso n'okubanga Museveni tetumwesiga nga bwe yakozesa COVID mu kulonda bw'ayinza okusawo akabadi akalala ezo Bomu bazitandise zoogerako nga tutandise national tour yaffe mutabani wa Museveni bwe yali atambula tebayogera ku Bomu nalabye nanga ng'ayogera naye mutabani wa Museveni bwe yali agenda mu bisaawo okusinkana abantu tebalina kye bayogera so basanze tulaba Museveni waba planninga kutta abantu tumulaba nabadde nsoma ne Independent magazine mawulire ge Bulaya naye nga gagamba ono Museveni mufere bina biteekawo alete ebbako lya ADF alete ebbako ly'aba Islamists kubanga abeera ayagala waafunira support ya international community naye ng'ebiseera ebisinga yabyeyiiza kubanga tetufunanga report nemu tetufunanga report ku Bomu ze bagambe zaatulika ku parliament ne ku CPS bana b'abantu babatiramu naye nga tulowooza ti Museveni ebiseera ebisinga ate Kayindo Tafire yakyogerako nga bazika Adonia Tibolondo Lushenyi tibakolanga kye bayita false flag operation. Now false flag operation operation omuntu gyakola asobole okwonoona oba okusiga ekifaananyi ekyamulabeewe. For example Museveni bwe bali balwanyisa Obote bayambalanga uniform za Obote ne bagenza amagye g'Obote ne bagenda ne batta abantu enkya ne bakomawo ne babagamba Obote yassa abantu. So tetwesiga it's the same Museveni that we have, the same rebels that we have Kayindo Tafire bennyini so kisobokera ddala okubanga be babikola basobole okuteeka fiya mu bantu kuba tebalina excuse yonna yatustopinga era osobola okulya bagamba kati batugambe bagenda kubeerawo Bomu therefore muyimirize enkuŋŋaana zammwe bwe tulowooza ffe. Okay, tuli kuna abakulembeze okuva ku kitundu ekya Busoga twenze basooke balamuseeku abawuliza bali ku mwoyo gwa Busoga then netweyongereyo maiso tujje maiso n'okuba nga tufundikira wabula oteerabira mu maiso tulijja kuba nga tugaba emitwalo 50 ne Busoga radio bingo tujja maiso n'okuzaana star 28 MTN oba Airtel tamu mpini kodi ya MTN oba Airtel otangaze message okuwangula kubizaana star 28 MTN oba Airtel wetumaliriza ojja kujja maiso n'okuwangula sente ne Busoga radio bingo ng'ozaana ku MTN oba Airtel. Tulina Jeno Bugirwa twaba n'immeeya w'ekibuga eky'Iganga Bamulenzi era tulina abasaba gye maiso n'okulamusa ku Jeno tusiimye okubona lamusaako abasobola mukulu Anyole mukulu Odoli webala ino okukyaza president waife ikkiriza nsookere ku nooti y'okutereezaamu gy'omwadresinga mu Mr. Bobi ebyondooza byakolanga 2017 down kakuyambe mu katono kwali kwigizaganya nze naye naye ife abagoberezi be olina otayitu consideration kubanga oyinza otumena emyoyo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Ngobi zena kyempira mu mirembe kyobona yange mukuntwala okumbozesa banka nti lwaki Museveni omweta Jeno Museveni Bobi wamweta Mr. Bobi Wine. Yes
kale aye nga tuli basanufu ssebo okutuwa omukisa guno ne platform okusookera tuli kwenda okwetonderera busoga wano eno twabaye supposed to addressing yesterday aye olunaku engeri lwatambwiremu wena wakiboine bwetwatuukire ebonda ng'obwire bugiire n'olw'ensonga eyo mwidatusonyiwako ekyo but ndikwenda okwebaza abantu b'ebusoga public response gye bakoze okwaniriza president waffe yabaire y'amaanyi tuli basanufu ku yo era ndikwenda okutegeeza bwana anyole bwana odwoli nsonyiwa kasanimu abalala abo nti busoga twakyusiza narrative kubanga busoga ebaire ng'emaniibwa mu bintu bya kisaazisazi ebitali serious mu national issues ebaire ng'emaniibwa mu bintu bya bwavu oba bitirivu werenga bukaaliwo okay aye buti tumaniibwa mu kuba ku forefront okay forefront yokugono kitegere bulungi nti busoga we are the second majority in Uganda after Central Region okay so tuteekwa okuba ku forefront mu kuditamininga kiki ekiyirawo president kyayirawo okay tusobola kuba second majority mu Uganda mu population y'emiliyoni 43 nitubanga tuli ku periphery so ndi musanufu okuboneka nga enamba ginabwine y'abantu yesterday yabaire worth because tulina obwenzi obw'enkyukakyuka ey'amaanyi ekindi kyendikwenda okwongerezaako nti at least busoga we are back in the political formation we're drawing a political spectrum line at least busoga ogibona buti kuba akulule tubaire ngere nga tuli very far you cannot talk about power ng'oli mu busoga but tulina okwebaza owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nti sebo busoga ogiziza ku map at least eyogerwaku in the political way okusinga tubaire nga twogerwaku mu bintu ebyandamaininga abantu ebiraga nti kaali wansi no kale bire byobwavu tubika tutawaabya but at least the mindset is uplifting so tuli basanufu ku ekyo era tulikwenda okwebaza atotolanga okwo yongera okwidde ebusoga wano ekyamazima nti ojatolawo ekintu ekyamaanyi era abantu b'ebusoga obukulu bajja bukuwa ekyo kizira kwera okubuusabuusa ekisemberayo irala ikkiriza neebaze abakulembeze ab'endawulo ababaire ennyuma okwaniriza omukulu n'okuteekateeka embeera ng'eddaagi kusingira lala ab'emayuge mwannaffe Rita Nakayiza mukulu epapulansi tiimu yona y'emayuge mwebale eno kye mwakoze tiimu y'ebusoga mugarambe Bomu pasita Muwanguzi Jamaa Mukuve Honorable Rebecca Namumbya w'Ebugiri Honorable Walukamba Mase mwena ababaire party Honorable Kibakutika Manjeri owa Jinja City mukulu Saulo Nsongambi bafutu soldiers baife bonabona okulemberwa tone abatravalize okuva mu busoga mu district d'endawulo abeekamuli ab'ebuyende mwena byemwakoze mwebale ino mwebale irala yoni busoga era tulikwenda obategeeza nti tukaali ku forefront y'okuleeta enkyukakyuka wano mu Uganda kale tweyanziza gyenolugirwa tulina meeya w'ekibuga eky'Eganga Bomu His Worship yena Kampala Musete ogene yanziza okakubiri obusoga Uganda yonna asobola president katoko okulopera nti musoga ene radio yonka ifa opposition kwetegagalira nene radio emera n'omuntu wa bulido era omusaza ono enamu agera kusonga ezigiza abantu tubantu tukitawo abantu waka soga wano tubatu waka ekisooka ekitulumiza ng'abasoga okuva okwegatta ku wanigiriza kyenamiza nti busoga nesinga bwavu mwayi Museveni yenda nga yakudaala nga yenda kuno bwavu nga bungi wano aka yekyewunisa nti nife otulina ekyobugege ekisinga muki mu Uganda tweta sente mu Uganda masanyalaze umeme ida kusoga diva ku mutemu ogwo twebuuza lwaki ebunolo basayinga agreement nti buno gyafuna basente tukweyo ife busoga tuviira mu bwavu
tugenda kutaawo kuna amaanyi era president sabasaba nteno ensonga tukiteeko kuyisira nti from government yaife empyaka tugenda percentage ku masanyalaze like 10%. For example, with 10% mu meme fees, the government is also okay $1 billion over $1 billion or now 10% $1 billion. No okay times in a mwezi, but she wants the government among 7. That work with $1 billion yabi umwaka ngada development muso. Ainga wana wakweto ke chaman Uganda. So kanta uninga, for example, the muso ke zema duali, ebnese nzimba maduali muso ke. Muso ke na district nandala na maduali nasa. Kamoli iganga nebuji. Nilifale yinda. Anga nege bilimu dizamu bilimu. Luka district ezidwali. Mayuge ezidwali. Nama ingezidwali. Namutumbe ezidwali. Bana health centers force. Tugenda government empyaka. Buli district ebedwali. Ngali fully furnished niki no bulezi nebizimbe bayiga bulungi. Kuseda ife nende bakuki masanyalaze. Then neshindi tugenda share ey'emirimu mu memu. Tuenda bakusibonka kuba kukyalukirana onyuko no namukanaga ntibona bana mukanaga numoja mu meme yiganga kusada bana ndompa numoja mu meme yana mutumba kusada bana ndompa tukwenda percentage ku mirimo ejigawa mu meme bwe bantu meme yingiza bakozi ebiko mbibiri tukwenda bakozi ngama ku 500 kabafu abana baife kibone wonji kitole bo ebula mirimo obusoga then ekindi lwaki omuntu bekabale omuntu ali egulu ayakira kusendaze kwinti olukumi ni owe busoga ngava tukwera kukatinga nti owe busoga owe kuwanga at least yaka ebe kusinyita abandi lukumi wanawe bitano kisoboza abantu baife kugira small businesses babengi badikola for example kumo obusa bando kuna abasa alundi ngasoka affordinga rate said that etamsanyalaze the government yaka the job lewa kuba chiti na era temalina tuza kubikola ebyo era kanongereze government empyaka. So his excellency ikatukufunia kakutwike obwaka bwaife busoga sebo waliwo wanembozi ya Busoga University ayi tukusaba mu government jojokola ibanga itali lya wala university yefuke technical university ngesomesa masanalazi gonka specifically nga university ya masanalazi abana bavuye mu East Africa yona nga bali kwida wano kusoma masanalazi kijatukolera ato kidi bulungi nti abantu bebusoga ebintu byo kusoma kumpi byatandikira wano course zidwano ne dama ndali dikolebwa wano eyaba doctor yaba engineer ba surveyor ba lawyer course venu nga basogala abadikola ki nabadiba muso tuloza nti university eyo ejja kuba diru ya amani jona abo waire busoga then ekyokubiri mwaimu 7 yekimulemi wano era kiyasetinga ekitwere mu abantu bebusoga bangi waliwo police eriwo ku UNEB kitongole kya Ministry of Education kisasule sente da registration ng'omwana ajakola UNEB omwana asomye tabu namba omuzale we yalemerwa okufuna da registration kyabanga senior 4 mulemye senior 6 mulemye ya dropping it out eredo cases between nambiti vino almost 15% kubazaira bombusoga tibakasobola kusasula UNEB fee omwana ajakola ebigezo. So if olowooza nti olwokubanga UNEB kitongole kya Ministry of Education edesente otekoditola nga president omwana akola ebigezo directing nga wazira encumbrances ebifano senedo edemesa abaana baife kubanga kijatuyamba ina abaana baife okwira ku isomero bali naife aleme kufumbirwa ku myaka 14-13 nga bweri practice ku mulembe gwa mwaimu 7 kale tweyanziza abajenga oiza yazinda bya president eti nsonga bya mujogera ku president wati yo kodi setambla musoga bino mukotoba ku main ko zala bagenerator ifano ndo babide nebe kuba mgano wali ku main yava kwira alichirira yekwe taboneka omukulu mwene gano mutabane mukoza generator je bakamusoga patifika muyo mu ndira kwa kawo bali tabaye mayuge genda tie yase abantu akwinacho kachuka tweyanziza kale munanga abana bakulembeza babiri General Bigirwa His Worship Mayor wa Municipality ya Iganga tunatera okumaliza obwire bwaife bwoireku
mukulu wankembe ekigambo ekyo so Mr. Bobi ng'omaliriza mbaye n'enzobe kuno bubaka bwowa opposition political parties twaba kiche nabo ine kyabadde mayuge ndibwo batandise okwenda message gyemubaweereza aye ate munange babona bakulembeze bamulungu batandise okweyiza ati eri abita mu vidiyo lw'emyandu baje n'Museveni eri ababitemberi kiba kibamalamu amaanyi bakakiboweereza abakulembeze abo n'okugumya abantu abende ekikyukakyuka kansoke kuweereza abantu abagali enkyukakyuka no kansoke bakulembeze bannange mwenna first of all mbebaza emirimu gye mukola manyi nti abatono kuffe abakulembeze badisappointinze abantu abatono kuffe batunze emyoyo gyabwe abatono kuffe bayita bakotakota ne bagenda ne bafuna sente wa dictator kyanaku nnyonnyo naye timanyi nti bangi nnyo kuffe bali strong bali solid bali ku mulamwa kiri disappointing of course nti abakulembeze bangi ffe betwalabanga nga tubalinamu essuubi binabeeranga mutonga ndabano batimawo nga ngamba awe musajja ali uptight n'abalala abafaanana ye bangi nnyo babetigamye obalabye babamba mabire obalabye n'abalala bangi naye kyali disappointing nti over time bagenze omululu gwabwe gubasinga amaanyi ne batunda abantu ababakiririzamu so ekyo kibadde ku bibiina ebisinga obungi UPC ye basooka Museveni n'agigula n'acompromisinga mutabani w'Obote Akena nadda ku DP n'agigula mawe yagimuguza bulambalamba kati olabe bigenda maaso mu FDC of course tumaze ebbanga nga tubasaba banange tukolere wamu because unity is strength singa twali tukolera wamu singa twajja kwedda ne Museveni naye bangi befuula ba opposition naye nga bakozi ba Museveni nakyogerako ne ngamba some leaders in the opposition are only concerned about their positions and they will fight any composition that threatens their position baagala bufo bokka zekasitambeera MP kiba kimala zekasitambeera meya kiba kimala era ye ne dictator bwaba yamufuula MP silently amukolera so ekyo kikisibye enkyukakyuka bangi nnyo they don't look ahead tebatunula maaso batunulira buno butono so ekyabaddewo ekigenda maaso kati of course byali mu DP mwabiraba DP kati yo eri gone mawe yagiguza Museveni naye tugamba tukwatagane nga tebagala tukwatagane kubanga bo bali ku payroll in fact Museveni yakyogera mu 2016 n'agamba by 2021 tewajja kubeera opposition nkakasa yali amaze okubatemera ng'amaze okubakompromisinga era Katonda n'akola ekyenjawulo n'akitula ffe so ye Katonda gyali ne bannayuganda we bali ate penny yabwe tujjako ng'eteredde manyi nti bangi nnyo be bakompromisinga naye bangi abakyali solid tukyagenda maaso okolagana n'abo abakyali ku mulamwa tukolagana bulungi nnyo ne Dr. Kizza Besigye kuba tumanyi ali ku mulamwa tukolagana bulungi nnyo ne Ambassador Lalo Tondo kuba tumanyi ali ku mulamwa tukolagana bulungi nnyo ne Jono Muntu kubanga tumanyi ali ku mulamwa naye era naffe ngaffe twerenge twetegerera era tugenda maaso nga tukola ekyo ekituufu so yes mbasaasira mwena abawagizi naddala abawagira ebibiina bino mbasaasira abaali abawagizi ba UPC bangi nnyo batuukirira ne bagamba ffe tuli ba orphans before long nekituuka ne kuba DP era bangi nnyo batwegattako ne bangi balina essuubi nti bajja kununula ekibiina kyabwe kyesirowooza kati nekiki ekiri mu FDC lunaku lwaleero ne FDC eyuga kubanga Museveni naye yayingizamu akozesa sente za kubribinga si yokka naffe mu NUP wazze olaba abantu bakina Kagabo bajimerwanga obalaba abantu basooka ne babatuusa we babatuusiza from nowhere nga balowooza nti bagenda kuyimirira n'abantu naye bo olw'omululu gwabwe kati balina dictator tebamanyi nti amaanyi gali mu bantu era ultimately abantu bebajja okubeera ne last decision ku bigenda maaso mu nsi yaabwe so nze nzizaamu bantu maanyi temuggwamu maanyi temupowa Museveni asobola okuula abantu bonna asobola n'okubatta naye nga bwenze ngambagamba nti abantu mubalabire ku bikolwa byabwe omukulembeze yenna bw'atandika okukyusa ebigambo bye ne bw'abeera nze kennyini mumutunuulire n'amaaso agali careful you are the answer mu bannayuganda not any politician essuubi temuli havinga temubeera na ssuubi mu bannabyabufuzi nedda
essuubi mu libeere mummwe kennyini yemmwe ba bosses yemmwe ba powerful people musobola okusitula politician ye naye asi I was a nobody siri wano kuba nze nasinga okusoma siri wano kuba nze nsinga obukulu siri wano kuba nze nsinga experience naye olw'amaanyi g'abantu therefore you are powerful you people temukkiriza politician yenna balowoozesa tikati bw'abanga seerinze out bw'abanga baliddemu olukwe abibabikomye oyo muba mumuwonye bwe mulaba politician yenna nga tagala suula eri genda mu maaso bangi nnyo nnyo abali ready okubakulembera ate namwe muli strong enough mwe mugenda okwenunula so ndowooza nsiibule yango osibula ojasibula n'ekibuuzo kyange future ya Uganda ogibonawa under Museveni's regime. There's no future for Uganda under Museveni's regime. Museveni's future is already behind him. Museveni taliimu mu future yaffe. Museveni either ng'ali mu komera oba ng'ali mu exile nitukola concessions nitukanya naye nitugamba kale bw'oba okkiriza okumuwola mu ddembe katubereko ne resident former president zonna options ziri ku mmeeza ye yasalawo nga bwe nkugambye ffe tetwagala any revenge tetwagala any division tetwagala any violence tuli ready n'okumulabirira oyo Museveni tuli ready n'omusonyiwa n'abantu be bw'abanga lekedde awo ebikolobero byakola nadda ku mmeeza nga tudiscussinga safe and peaceful exit ye ebiwundu byaffe bijja kuwona over time kubanga tetwagala conflicts zigende maaso however ekyo kiri gyali bw'aba ng'ayagala kuretiringa bulungi we are happy and ready to have him peacefully retire. Uganda egende maaso. Uganda is bigger than Museveni. Uganda is bigger than me. So the future of the people of Uganda is in the hands of Ugandans, especially you, the young generation. Fe, emyaka gyaffe egy'obuvubuka bangi tutwalako gyonna gyonna. Look at me at 41. Nkaddiye. You know, naye at least waliwo generation empya eriwo. Every generation has a duty to prepare for the next generation. For generation yaffe, yes, tuli sad kubanga batubyeko ebiseera byaffe eby'obuvubuka, naye tufuba tulabe nga abaana baffe n'abazzukulu ne bato baffe bo beyagalira mu Uganda. Naffe tukaddiwe batuli mu Uganda ennungi. So that is what we want. We are going to get that. Uganda etaliimu busosoze, Uganda etaliimu kusosola mawanga, Uganda etaliimu bwavu, busoga eddemu eberenga busoga bwe yalinga etinta. Ankole eddemu eberenga yeyagala. Buganda eddemu nga yeyagala abantu babere ku mataka gaabwe nga tewali abagoma, abantu bakole ku nnyanja zaabwe nga tewali abagoma, balime ebirime byabwe, balime emmwanyi zaabwe, balime buli kye balima nga tewali abakuba ku mukono. Buli omu ng'aberenga yenkana ne munne wansi w'amateeka. Abakulembeze baberenga ba servant ate nga abantu be ba true masters. Ye Uganda empya ate nga tujja gifuna inshallah. Kale tweyanziza ino principal Mr. Bobi Wine kuvaano abantu bebusiya president ali kuikyero lwaleero akyo obukyanamu mubeeyo obukye naye ebigambo byebisembayo principal sibula abantu bali kumwoyo gwawusuka sijja basibula kuba nkyali nammwe naye gusiya tujja tuli mu kkubo emmere mugitegeke omuceere ogwa boiro gwe muba muteeka enkoko ensiike kati ate omuceere omusiikeko gwe muba muteeka bigreens n'ennyama tujja abantu bebusiya mutulinde. Kale tweyanziza munange mwe bali kubanga mutuwuliriza ku mwoyo gwa busoga tweyanziza ino principal tukiriza wakaire wagana okuwaya ku n'abasoga ng'ate schedule eri so tight wendeza olugendo olulungi gy'oli kugyotambula niwatandula gy'olimu isobola okuba success twidakula mutuwulizaganya esigala mu mwoyo gwa busoga. Okay, thank you so much for have been following. President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bye bigambo byebyo olwaleero byayogeddeko eri abaana b'e Busoga, abaana b'e Busia, bannayuganda mwenna nga yeebaza yonna gye yakayita obuwagizi bwemulaze n'abagamba nti temuva ku mulamwa mukimanye omulimu omunene gwa kuggyako gavumenti ya Mwami Museveni okuba nti Mwami Museveni awummula tubeereko ne sitting retired president bwekiri ne president eyawummula naye nga akyali mu ggwanga Uganda nga tayadduka ng'abasinga obungi oluwummula ng'ate afubutuka mbirombiro ng'eggwanga alivaamu kubanga batya okumusiba batya olw'ebikolero byakola ku bannansi. Agamba nti Mwami Museveni ajja kusonyiyibwa singa amanya nti alina okukomya ebikolobero byakola
ate n'okumanya nti alina okuwummula n'aleka bannayuganda ne beekulembera. Kyagulanyi agamba ajja kuteekawo muwaatwa okulaba nti asonyiwa Mwami Museveni abeere bulungi mu ggwanga nga tewali buzibu ne bannayuganda. Era bagamba bannayuganda nti mulina okwebereramu, mulina okumanya nti obuvunaanyizibwa bw'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga buli mu ggwe nange. Tewali mulala agenda kukuyamba, tewali agenda kuva buna, era tewali agenda kuva yonna gy'anaava nti ajja kutaasa, ajja kuyambe, wabula ggwe wennyini gwe munnayuganda gwe olina okwetaasa, gwe olina okweyamba okulaba nga eggwanga lyo litereera, okulaba nga Uganda eddamu okufuna eddembe, eddamu okuba ensi esiimisa, ensi etali mu kibba ttaka, ensi etali kibba bululu, ensi etali mu tulugunya bantu, etali mu kuwamba bantu, ensi mwe tusobola okweyagalira ffenna, era ensi gye tusobola ffenna okuba nga twesiimiramu eggwanga Uganda era ey'abannayuganda, buli omu nga akimanyi nti Uganda waka era nga bwe tubeera neyo gye tutambulira twesunga kudda waka. Naye kati abantu beesunga kufuluma Uganda, beesunga Uganda kugiddukamu. Olw'ebigenda mu maaso, ebikolobero ebikolebwa gavumenti ya Mwami Museveni, so nga ate bannayuganda bandibadde beesunga bwesunzi kweyagalira mu nsi yaabwe, kwenyumiriza mu ggwanga lyabwe Uganda. Kale bye bigambo bya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Mbeebaza nnyo mwenna abadde kumala okubeerako, tujja kuba tuddamu tuwayo ebigambo. Mweraba.